kunywegera. Kwekomba is like, no. But then there is pecking. Bakomba ngalo. Wamba njala Chameleone weasel nga basuso bakomba n'ebirala naye kakati maya akugamba nti Chameleone weasel nga basuso okwekomberera. Tebeekombi, they were pecking. Kiri acceptable abasajja okwekomba ku mimwa mu nkola ya pecking? Maybe because they are brothers. Bwogera no pecking omulala nga tomuyinaako musaayi onoonya kyozunza ki atali mukazi. So kiri kya bulijjo. Ebintu ebimu tubirabe bulabi. They are brothers. Basukali bakikola ogwasooka. Ne tubasirikira tetwanyega. Ate balo property yaffe. Ne tusigano gambo waye ndowooza yabadde excitement. Bamayanja. Tugenze okuddamu abasajja babiri era bakizzeemu. Naye ekirungi omukisa gwe tuyina ffe Abannayuganda, maama abo abaana abeerangawo okunnyonnyola ensonga ezo. Maama tatunnyonnyola. Maama tuyambe otutuliza abaana bo. Tukoyo balaba nga beekomba mu lukale. Oyina engeri gy'okifuula. Tukireka awo kisobola okufuulikika nga kibi nga kitunyiiza kirekeraawo. Maama tetujja gwe tugenda teeka ate saagalayo omuntu yenna. Akombaani ku bombi. Saagalayo Palaso weasel. Omanyi bafaanagana. Weasel ne Chameleone. Little brothers, like brotherly love. Omanyi weasel engeri gye yafiirwako tagundi manya radio we. Kati balowooza nti baagala mumugumya bamukola buli kimu. Like someone who lost a loved one, you know. Naye saa kino kireme kubeerawo. Byonna babikole si tetuli mu position ya kubagambako era saagala yina inspiration sima bikoze bitya abagambako. Ba motivational speakers. Maama bajja beegambirako. Mukyala Mayanja tugambire kubana. Yabatuwa. Gwe abatuwa. They have a project coming up together. This is very beautiful. Bagenda kuyimba nga Bamayanja. Yeah. Okusinziira ku caption Chameleone gy'ataddeyo, Bamayanja bali ku project bonsatule. Weasel, Palaso and Chameleone. Naye kyembaagalako singa olangako omu ng'ali mu kampala ddala ng'olanze Red Weasel. Osanga basatu bonna obalina. Ng'obafunye. Kyokka omuwa miliyoni 14. Ne from no basanga ku stage. I think kisobola okukola by the way. Kati abaalina bookings gwe bafunira gwe bawerekera. Kati respect ya Mayanja family gye baliko kati binyo okubanga tugamba Weasel okugamba tuwayo ddi oluyimba. Kati balina tukola bukozi ka project ngaka nga kakatukubayo kivulu ku kit over ne bakikuba ne bagenda. I think kisobola okubanga kibakolera. Kala nga tuwanjala kumaliriza Kenya South